Mereno oleke kulaga nnyo bantu mbuno nasaze enviiri ennungi bweziti oyagala bakulabe weeyisaako kubanga ka close up kano tenagambye oyo yani omuvubuka yani oyo nina pimpo yange yepa yani obuzibu bwe si wa mulembe gwaffe ate ye kitaka anti bayita pasta omanya ab'omulembe ogwo abantu abo baferefere tutwale mukale bule kale anti empapula za bannange Martin soko empapula zange professor bana tuwanga lokole kale gwe kati munnange ntandikire ndoza ku top nzikire tandika nagocha emusuza ayagala gula TV madenga na wani ko kukulu wambu sente zagala gula mu TV sizize zani za mukulu waliwo mukulu ayagala gula TV cheno jeba anonya TV yakugula yagenda jimanage ebere muno ngeri mu franchise ye suza bali chako abade yakave Rwanda bali chako teko ngachi nga mama kyakwata kechi kale so ayagala gula TV era sawa yonna wamunawula musomanyi waliwo muyimbi wano yatandikawo ekintu nekikola ki nekigira nekikola ki nekigira atandika TV wali kusala waggulu otema kindi ngogenda okukota ogende ku kooti segedde ku Upper Arizona TV ne rent n'emyezi gya rent tejjaggwayo neyitaawo so kati katulinde ebyaki ebyamusuuza era bwabagenda gikwasa abantu abamanyi kye bakola abamanyi media bwetambula na buli kimu ejja kukola naye bwana ayagala ye ajja gibeere mu biki bagamba muno mukati musuuza asazewo akasente k'abayimbi akasako akagule mu TV bazanye muna anti bagamba muno tubakola ki tuba controversial nti bakiba kisoboka batandika okwetegeka ne media batandika ogyegirira manyi nze nengira nenda ebintu byange nensirika so kati ensonga zekizeezo ezamusuuza ate endala tubadde mu parliament olunaku olwaleero Balaam officially alayidde luli yali vetted by committee leero officially atekinze oath nakakasibwa okubeera minister era deputy speaker omukulu Thomas Tayebwa namuwa constitution ya Uganda namuwa ne constitution efuga ki parliament officially era tuvudde awo n'agenda oba ekifaananyi kya Balaam kimpe n'agenda wano ku ministry wano manyi tuli wano mu koona wano otegeddewo awo enakasero ne bamukwasa ki office officially okitegedde ne bagimuwa eya ministry ya state minister for gender labor and n'ebikoze ki nebigenderako so n'agituulamu naye Balaam ndowooza essuuti alina okugira nti nno anti tannabimanyira ajja bimanyira n'amwambalira kati anti wetugenda gwe badde kati ku number 5 ku list okitegedde nga kwaje mugiyita agenda but ebeera order paper ebbago libadde lirina okubeera nga likola ki nga lireetebwa leero muki mu parliament eririwa bbago ki netwogerako copyright ne neighboring rights kati amendment eyo omukulu Tayebwa agambye bajanguyekera wadde emyezi emeka ebikuwa komiti kati ziri mu gundi ziri mu kasiri mu lusirika emirimu ekisinga giwedde kati balikomezaawo so era Nyamatama honorable Nyamatama yabaddewo kubanga ayongera okukola kyo dyanjula nolyongera odirambulula under ministry ya ICT okitegedde n'ensonga ezikola ki ezifaanaganako bwezityo so emyezi ebiri eginaggwerako tujja kuba tulaba ekikola ki ekigenda mu maaso otegedde bunnyo so etteeka eryo kkulu nnyo era abaminisita badde baliwagira okitegedde bangi badde bawegira manye ekintu kirimu upper hand wekijje wansi en'okuba nga eri gateway to heaven okitegedde bunnyo so era leero ku parliament awo ndabyewo abayimbi ab'enjawulo abatasobodde genda mu kuziika ndabye bano aba federation abakulu badde alina okubaawo so babaddewo eri mu boardroom naye nga bayinza okuba batuusizza obubaka eri mu maziika babadde nti bajja eri mu kukubagiza kateno mu kuziika kate nga babadde ne schedule yaabwe so nga tebasobola kubivaamu era ye yesuuti omukulu Balaam gy'abadde ajja kumanyira mpolampola yanyumye kati oyo yasanyuse yanyiize oyo twamuzanyi yamanyi nabo bajooka yanyiigamu awo n'ayogerayogera kati oyo mujje obuzibu tategeera oyo so mukalebule meeting z'emikolo yeyo bwatyo bwabadde ye yensawo munange y'abantu batwala mwezi w'ofiisi ebyeddala zibankadde kadwalwasambulizamu ziba vintage so munnange enteekateeka z'okukyala zeeka zigenda mu maaso okuva ku gundi big house big stands okubanga zikwajja Nyamutoro
anko tetulina kulwisa kintu kino enteekateeka essaawa yonna muyinza okulanga amamayo so tetwagagula dda yaani eyo nyamutoolo fe tumanyi nyamatama so alindako eyo yesitole yange esembayo tonde teyakola lugambo lwesaagala kukola lindako nyamutoolo kati akakuba bulijjo omugongo gukuluma kitaka olabye abakazi omugongo wegubaluma kusho kale bebisigera dakaddemu omulundi gumunfe kakuba omugongokyuka wanje munange meeting zatandise twadde twakave owaye mbu meeting zatandise okwajja era twagenza ove Rwanda mwe twali Rwanda ku weekend walina ekivulu batemanyi balina sente tebibaamu meeting anti wabawo organizing committee okukyala abakukolera organizing committee nkutidde anti tulina okubolowinga keeri abakola simanya biki okukyala kuba kwa munda mwakola kukyala senga taata n'omwogezi saidize eri mwakola biki simanyi eri mwina yemu akasima biki pata mulekerawo comparinga kati saidize eno eri twamuvinga dda onu mbu mbu omukyala yagambye ayagala omuyimbi ajja ayimbe ku mukolo gwabwe ebyo tebikyatuluma kati kankubuulire bwe tuba nga twamuvinga dda onu ne batuwoowa myaka gisobola nze nkusiba ssente tuzaala n'omwana obudde budduka tugende ku kondolonsenzi naye ebyo ebintu byabadde bituufu mwabanamu aba social media namugamba mbuno gundi yawaddeyo siringi kanaana okujja kumpewo nga baŋŋamba gundi ayika akwatibwa sefuko bamukwate bamusibe n'ebisinzo babisuule ayinza naye okwegattako oli pulinsi wamwe bamuyitaani puresa bayinza okugatta munanga abaana bano bagenze lwaki mukola ebintu ebyo bannange ebyo byemulaba ku screen yamwe si bituufu waliwo post ebadde tabula ku social media nga eraga mabugo mbu agaweebweddwayo abantu abayimbi era muno bagenze ne bagamba mbuno bataddemu wakanaana kankebere akanaana big eye so amawulire wankumi ttaano Dr. Sef omuvubuka oyo omanyi muwemu yavayo naawemulawemula famire y'abamayanja olw'okuba baabagaana okukola gundi coverage zaabwe essaawa yonna wabanga tebannamukwata mayanja tesaaga talusukka bamukwate so kale bulemba namungi nnyo naye oluusi mba nina obudde bunsalako obudde butukwata kusala amaloodi awo manager n'omuyimbi mbu balabika nabiwulira